gwalumizibwa ng'ogenda mu nsonga zo ez'ekikyala. Njogera n'abakyala, njogera n'abaana ab'obuwala abatuuse edda okwekoona akagere. Bw'oba olumizibwa ng'ogenda mu nsonga zo ez'ekikyala, njagala okole bino. Nkwatirayo cinnamon powder. Cinnamon powder kye ki? Kwata omudalasini omuse. Nkwatirayo ebijiiko byo 2 oba 3. Fumba amazzi go gatokote otekemu oyo powder. Amazzi teekako matono ddala agamala ekikopo ekimu oba kota y'ekikopo. Teekamu powder oyo mulinde atokote. Kwata kalemoniko okamuliremu then onywe. Amanya yenze Shila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange muganda wange omisinga ebintu bingi nnyo jangu oberenga osubscribinga ekigambo subscribe wekiri wabula ate ekyamakulu ke kade kakonemu bajja kuba bakuwa message bweteka video empya oba sekyo gwe muntu agenda okusooka okulaba video eno bweba etuuseeyo. Olunaku olwaleero video eno egenda eri amwe bonna abalumizibwa nga bagenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala oba ze tuyita menstruational cramps. Cramps ezo ziruma zitera kuba nga zirumira mu ndira. Kiba kitegeeza nti nno endira zo enkyafu. Kiba kitegeeza endira zo zaazibikira. So okola otya okuzibukula endira ezo oba enseke ezo okulaba nti omusaayi gwo gufulumayo bulungi n'otafuna bulumi. Bino byogenda okukola. Omuntu ayinza okujja n'angamba nti buli omu yamanyi bwawulira ng'agenze mu nsonga z'ekikyala oli mutuufu, buli omu yamanyi. Naye mulimu ensonga ezitali nnomo nga okulumizibwa olubuto ennyo to the extreme. Abamu periods zibaleetera okusesema, abamu ne ziba zirisa abalala bagenda ne ku cupa olwa cramps. Ekyo nno kibeera kikyamu. Wabula waliwo menstrual periods nga zo engeri gye zikulumamu ensaamusaamu, obulumi obutagenda kulastinga for 1 day or 2 days oba ennaku zonna paka lwomala ensonga zo ez'ekikyala. Abalala balumizibwa omugongo. Omugongo ogwo otera gufuna ng'oli kumpi kugenda mu nsonga zo ez'ekikyala oba ng'oli kumpi kuzivaamu. Abalala muba mubunduka amazzi mu bitundu byammwe eby'ekyama. Ago amazzi gatera okubunduka ng'oli kumpi kugenda mu nsonga zo ez'ekikyala oba sekyo ng'ogenda kuzivaamu, kwe kubunduka ago amazzi. Abalala mulumwa omutwe. Omutwe ogwo gutera okukuluma ng'oli kumpi kugenda mu nsonga zo ez'ekikyala obanga oli kumpi kuzivaamu. Ezo zonna signs za periods. Naye wekisukka ennyo oyina okwefaako mu bwangu kubanga kiyinza okuviirako obuzibu today or later. Ogenda kukola otya? Bw'oba ng'oli kumpi kugenda mu nsonga zo ez'ekikyala gwe omwana omuwala, ky'olina okukola kiri kimu. Naddala nga cramps zikukutte, kwatayo amazzi agookya, yeno first aid esooka. Amazzi agookya, nywayo ekikopo ky'amazzi agookya ennyo nga temuliimu sukaali. Osobola okunywa amazzi nga gookya ng'otaddemu amajaani amaka ennyo. Amajaani ago gagenda kuyambako okwoza mu biwundu. Teekako n'okusaabulula otusaayisaayo otwekuto otuganya okuyita mu ndira oba mu nseke. Oba sekyo ogenda kwata ekigoye ekyokya, tawelo yo eyokya, ginnyike mu mazzi nga eyokya obeere nga ogyeteeka ku lubuto. Oba sekyo osobola okukwata akaveera akeeru nga buno obwa sukaali n'oyiwamu amazzi agookya n'okasiba bulungi nnyo akaveera ako n'okateeka mu kataweloko n'obeera nga weeteeka. Jjukira akaveera ko bw'oba otaddemu amazzi agookya kasibe bulungi kaleme kubanga amazzi gatonya. Kuba gakutonnyako munnange oyinza okujja. Siba akaveera ko bulungi okateeke mu kataweloko obeere nga weeteekako ku lubuto. Ekyo bwe kiba tokisobodde, osobola okukwata amazzi agookya n'oteekamu cinnamon powder, budalasini oyo, n'oteekamu kalemoni n'obeera nga onywa. Egenda kuba nga bikuyambako. N'okunaaba amazzi agookya n'oyimirira mu mazzi agookya, taking a hot shower, nayo egenda kuyambako okutandikira waggulu ku mutwe gwo paka wansi, nti egenda kwanguyako blood circulation oleme kufuna nnyo buzibu. Video eno bw'eba ekutuuseeko ng'oli mwana wa buwala nga ogisiimye, ky'olina okukola giwe like, teweerabira commentinga wabula ate subscribe
subscribinga ate era n'akade okakonemu buli video gye tunateekayo ojja kubanga ogiraba mu bunnambiro. Mbaagala nnyo.